Omulabi waffe omulungi nkwaniriza kusandikira Love Empula era nenkobozaako mu bitibwa nti osibye otya eyo wasuza otya obulamu bulungi kansubire bulungi mba nkuyingiza ensi y'omukwano tulabe ku ssanyu tulabe ku nnaku tulabe biki ebiriyo ebinyuma oyagala kukyalako wano oyagala kukola otya enamba weeri awo ku screen yo wansi osobola ogikubako oba otusindikira obubaka ku WhatsApp njatumira ku balabi baffe ab'enjawulo yonna gy'oli bwesumeko I love you so much. Olwaleero tulina ebbaluwa yajjako naye njagadde tulikubaganyeko ebirowoozo nga twakamala okuta ebbaluwa y'abooluganda eyazaala mu munne nate kuno tuzze ne maama Nsonyiwa naye taata Yampomera ekibi oba omugugu gwe yeetikidde ebbanga ng'essaawa n'ayagala agwetikule wansi mu komenti nga buli kimu kiwedde teweerabira okuyitayo n'oteekayo obubaka obw'enjawulo maama amugamba amusonyiwe oba kiyite buyise eno maama bw'ali kimanya yagenda kukola ki mu studio sirimu nzeka ndimu ne Hello, how are you? This is Fari, of course, the one and only still Love Empura nga bulijjo mukwano tuba tubeera katukutuusaako ebyenjawulo ebinonodgo mu mukwano obuwonvu n'obuko mukwano gwange olwaleero tugenda kubeera nga tulaba ku maama Nsonyiwa taata yes ng'atidde okukyala wamandi ayina muga era nga tuli wano mu Love Empura nga bulijjo tugenda kuba tukutuusaako ebinnonogo by'omukwano oyina gw'oyagala oyina gw'ofaako gwe tulindire just subscribe byonna bigenda kuba biterere wano ku Sandvije Love Empura tukwagala nnyo olwaleero nina ekintu kye neewuunyiza taata n'omwana taata asobola okusikiriza omwana asobola okusikiriza taata kisoboka taata omugwenyufu tebuba bugwenyufu kisobokera ddala omwana okusikiriza kitaawe kati gambuzeemu bw'osobola osikiriza taata wemba nkyagadde okikola nsobola kati gambuze omwana bw'asikiriza taata ensobi eba yaani eba ya mwana etya eba ya mwana toyinza kuŋŋamba banaye okumanya abaana abawala okweripalipa oyinza otya okudda ku kitaawo n'otandika okwagala omulage buli kimu nga gwe wakula waliwo stage weetuuka nga tokyasobola kwesembereza wadde taata okabeere mwannyoko mbadde manyi nti taata abeera taata paka olunaku lwota ensi nedda ekirungi nakola nsomesebwa ebyobuwangwa n'ennono ate nekijja kibeera nti ninamu eddiini entonotono however much si nnyingi nnyo naye entonotono so ebintu ebyo bibiri bwe byegatta bikukontrolinga gwe ng'omuntu however much wabawo situation ezigamba nti kankole bwe nti naye weekomako mu ngeri emu oba endala tuyira ebbaluwa yaffe yaleero egamba nti maama Nsonyiwa naye taata ogambira ddala omwana mu bufunze yakalabasanya taata bwekiri okyogeze taata yakalabasanya omwana yakabasanya taata we nedda ssebo omanyi ebbaluwa eno erina ekyenjawulo kyeyina nti bwe naakadde nga agiyitamu alina we yagambidde nti taata namuyita nkutekewa mugongo otandika otyo tukotya ku extent yayita taatawo akuute morova nga amaze senior 4 ngatujje kasobe tugende wala Empura mu studio tuwulirize waje bigwera tulabe byagenda bitya byatambula bitya then tukomewo Kanyumira akasinga obunyovu nga tugiwunzika katukomewo wow nagamba abeera Love Empura era mukasisa kano tubeera twolekedde akanyumiro kaffe kyekyakutuukako mu mukwano kiki wasobya wabula ati nagamba nti kyenkusaba mu byonna bambi tomusalira musango tosalira muntu aba yatuwandiikidde musango bingi byetukola mu Love bingi byetwejjusa Love etukoze ebintu bingi ffe wano tetusalira muntu musango nagamba ku 0700 735 53 kojja okuyita esembyayo 09 kojja okuyita
otubuli ekyekyakusobako mu mukwano. Gambye kojja okuyita otubuli ekyekyakusobako mu mukwano. Wow. Leero keneebagase kagamba nti maama Nsonyiwa naye taata Yampomera. Katonda wange nagambye bw'oba owuliriza tosalira muntu musango. Laavu etukoze ebintu bingi kyensobola okukakasa. Agambye nti maama Nsonyiwa naye taata Yampomera. Katonda wange atandise agamba nti maama munange Nsonyiwa, nkwegayiridde Nsonyiwa munange. Amannya yense hajala eri ekikanja kusaba laavu empulandireke. Tetukiinako buzibu munange, gwe kyotuwandikira kyetufulumya. Agambye amannya ye hajala. Agamba nkyaliwa Butambala ekyalo nakyo laavu empulanja kusaba nkireke. Tetukiinako buzibu. Agamba nti taata yatuzaala abaana 5 era nga nze wakubiri mu bakulu. Yanjagala nnyo mu buto era buli kizibu kye nafunanga taata yakimaliranga. Laavu empula bwe nkugamba nti natuukako olunaku nga nina kye neetaaga taata natakikola mba nkulimba. Wuliriza Katonda wange. Agambye nti taata yamwagala nnyo mu buto era buli kizibu kye yafunanga yasobola okimumalira. Agamba simanyi lwaki taata kuva mbuto yanyanguyira. Agamba simanyi lwaki taata kuviira ddala mbuto yanyanguyira okusinga maama. Wuliriza. Agamba nti yampanga ssente nengula buli kyenjagala nga baganda bange abalala tabawa nga bwe yampanga. Bwe yampanga eky'5 bwe yabawanga kya 2. Katonda wange. Wuliriza. Agamba nti bwe nasuna ebbeere bansindika ewa ssenga era n'atandika okunkolako ng'obuwangwa bwaffe bwe bwalagira. Amazima mu kusooka laavu empula byannuma kyo saagala nkulimbe. Bwe bansindika ewa ssenga amazima gali nti mu kusooka byannuma kyo saagala nkulimbe munange. Kituufu birabika biruma ati ngamba eki munaye sibimanyi. Aya. Agamba nti bwe naddayo ewaka maama yambuuza bwe kibadde. Agamba nti bwe naddayo ewaka maama yambuuza bwe kibadde. Namugamba wabula saamulaga kyo taata bwe yadda nalaba maama bakkiridde wansi mu nnimiro ng'ogasseko ne bato bange. Nali nsigadde kufumba nakwase kuwona empita taata ne mugiramu empale mulage ssenga kye yali ankoze. Katonda wange. Agamba nti yakwase ekkubo n'ayita taata amulage ssenga kye yali akoze ekibuga. Laba njagala wekkaanye. Wabula agamba olw'okuba nali muto saamanya ate nti nali neetikka omugugu gw'ekibi ogw'obulamu bwange oba ogw'ensi y'omukwano gwange. Mukazi watu bambi kakwase ekkubo ne kagiramu taata empale ne kamulaga ekibuga nga bwe kyali senga bwe yali atandise okuba ng'akiteekateeka. Agamba nti laavu empula taata yankwatako ne mpulira nga obulumi sikyabuwulira.
nawulira eddembe lyesiwulirangako. Ebbanga lyetolola nga bwe nvaayo ewa ssenga nga taata mpissaako akawero ku balongo oba ku miguwa gy'ekibuga munnange nga bwankwatako nenfuna emirembe. Ekiseera kyatuuka ssenga naŋŋamba siddayo ewuwe era naŋŋamba nti ndi bulungi, naŋŋamba nti ekibuga wekiri kati kiryoke. Tebyali biwanvu nnyo munnange ekyo kye nsobola okugamba. Wabula emabegako agambye nti kino kyali akola ekyokugira mu taata amulaga ekibuga we kyali kituuse. Yali amanyi akikolera muzadde wabula nga tamanyi nti yetikka omugugu gw'ekibi ate gwali ejjusa obulamu bwe bwona bambi. Laba njagala wekkaanye tukomyewa. Agamba nsi kino kyannuma era nawulira bubi. Mukudde waka nakaaba masekati g'ekkubo wabula kyekyali kimukaabya. Agamba nti ekyali kinkaabya nga ndaba taata tagenda kuddamu kunkwatako. Kano omukazi watu kali katandise n'okuba nga kanyumirwa takiyamuzeeyi bambi. Taata musaatu kirabika ali akamalako obulumi. Kino saakigamba maama nti ssenga yali aŋŋambye siddayo. Nga wayise wiiki ssenga yassanga maama n'amugamba. Maama bwe yaŋŋamba nti siddayo nawulira nga nfa munda mu nze, nawulira nga embeera sigitegeera, nawulira nga ekyokola siina. Kino ekisinga okwewuunyisa mukazi watu taata gwe yali asinga okulumirirwa nga takyafana ku bulumi bwe yali ng'ayitamu wansi wa ssenga. Agamba nti ebbanga lyayita nenkulira ddala ne mala sini ey'okuna. Mbaani mu kirabiro n'aba taata n'ayitawo. Aba ayitawo ne muyita ne mugamba jankutteko mu mugongo. Nali seetuukayo. Taata akwate kubona ayingira n'atandika okunkutako mu mugongo. Wabula agamba nti muzeeyi aba ankuuta mu mugongo ngenda okulaba nga embeera ekyuse. Nakakana ne mugamba nti kyoba omanya nti ndi muntu mukulu, nakula sikyali mwana muto. Nambuuza kikyotegeeza. Laba mukazi watu agambye nti mu bukakamu nagamba taata nti nakula, ndi muntu mukulu munaye sikyali mwana muto. Taata yambuuza kikyotegeeza mu ekyo. Ne mugamba oli wadde mbogenda mu maaso na buli kimu kyoyagala siina gwe nja kugamba. Wabula mu kaseera kano mukazi watu agamba nti wabula mu kaseera kano engeri gye nali njagalamu kitange ebya taata nasooka n'embiza ebbali. Ekyatuukawo ne bwe sikyogera ky'omanya nti nanyumirwa. Nawulira ng'essi yange amazima gali nti nali neekuumye obulamu bwange bwonna era kitange eyange yagenda nayo. Laba agamba nti sijja kumunenya olw'ekyo ekyatuukawo kubanga ekituufu nze namukozesa ensobi. Katugambye nti sijja kumunenya olw'ekyo ekyatuukawo kuba ekituufu nze namukozesa ensobi. Tukyagera mu maaso na kano bakayise maama Nsonyiwa naye taata Yampomera. Bintu bingi ebikolebwa mu masekati g'omukwano. Nagambye bw'oba owuliriza nkusaba ekintu kimu tomujajinga nnyo, tomusalira gwa naggomola. Kyenkusaba
bw'oba owulira nga kikususeko osobola okwate kubo ne weeyongerayo. Gambye tumusalira gwa naggomola. Ffe wano si bwe tukola. Tugezaako kutuusyako bantu. Omanyi buli lw'okwateku on'obuulira ensi ekyo ekyatuukaho. Mazima gali nti oba weetikudde omugugu. Ensobi nyingi ze tukoze mu mukwano. Bangi abakase banaabo mukwano. Bangi abebase ku baganda baabwe. Kwe gaabwe kituuka mu mukwano tosalira muntu musango. Laavu esobola okukoza buli kimu ekyo ekisiru. Ekyo ky'oba omanya. Agamba nti laavu empula. Twatandika ogenda mu katale. Nze ne taata. Era nga mukazi wattu ajja ati takiinaako buzibu bwonna. Amanyi taata atambula na muwala we. Naye mu katale tetwatuukirangayo mu budde. Twasookanga ne tukyamako. Ewantu. Olw'okubanga nali nkuze nga n'abaloogi tebafaayo. Laavu empula. Natuuka ekiseera ne mpuliranga buli kaseera njagala kubeera wali taata. Ya Rabbi. Katonda wange agambye nti yatuuka ekiseera n'awuliranga buli kaseera ayagala kubeera wali taata. Ensi bw'etyo. Nagambye tosalira muntu musango kasa kibanga kiri ku laavu. Maama nyabo. Agamba nti ebbanga lyetolola. Nempuliranga maama njagala okubeera mu kifo kye. Agamba nsi mu 2017 waliwo kojjaffe yajja ewaka n'agamba maama nti ngenda ebweru ntandika okukola. Baatandika okungobera ku byebweru. Era munnange amazima gali nsi natuuka ekiseera ne ŋŋenda. Wabula omutima gwasigala gwagala taata. Natuuka ekiseera ne nfuna boyfriend. Ne ntandika okwerabira taata mpola mpola. Mukazi wattu yatuuka ekiseera n'afuna boyfriend n'atandika okwerabira taata mpola mpola. Agamba nsi byonna mu byonna nkimanyi maama wange ayinza obutasobola kuwulira bino, naye musaba ansonyiwe. Kye nakola nkimanyi tekyali kirungi, naye musaba ansonyiwe. Musaba ansonyiwe. Nagambye eraavu ekozesa abantu ebintu bingi. Era tosalira muntu musango kasya kibanga kyekussa ku laavu. Nagambye feeling. Nagamba love is a feeling. Omuntu bw'abanga alina kyakoze musi omukwano muleke mulabe bulabi. Atugambye nti yatuuka ekiseera n'afuna boyfriend neerabira taata. Laavu empula nazaalayo n'omwana munnange. Ekyate nga kirungi bw'oba wazaalayo n'omwana. Ekyo kizaamu amaanyi bw'oba nga wazaalayo omwana. Mukazi wattu yatuuka ekiseera n'azaalayo n'omwana. Era agamba nti laavu empula kati mbeera nateete. Ndwawo okugenda mu kyalo olw'ekyo kye nakola.
Wow. Kalushabe ala kusonyiwe munange. Teri yatukiridde. Nagambye ku 0700 73553 ye namba yange kosobola okuyita okutubulya ebyo byakutuukako mu mukwano. Gwe kabadde okuva mwana mwala ajala ngagamba nti maama Nsonyiwa naye taata Yampomera. Tekiba kirungi kwagala muzaddewo naye laafu wetu weba. Anyway, akaliro bwe kati we kagenze. Gambye tumusalira musango. Mweraba. Mukwano gwange kulikayo nnyo. Ensoli wulidde bwetambula, ebizibu biwulidde, yazaalayo ne ku mwana. Naye ate ekisinza okunnuma nti nja kuddayo ku nsonga gye wayogedde nti omwana yakalaba ssanya taata we. Stupidity over father. Bw'amala okulyako ogwasooka yagendanga ne mu katale ne bafuna akaluumu n'akola ki? Tewali muntu omwana yajjanga waseresa swaloni. Kati kankubulire kino. Taata yennyini Nanyumirwa okubanga ye yawanga omwana we obanga ye kennyini ye yamutwala. Lwansonga omwana oyo yamussa mu kikemo mu ntandikwa eri ye kennyini ye yamukema. Omulundi ogusooka bayinza okusonyiwa. Ogwokubiri ne bagamba oba yabadde tategedde nti yakola ensobi. Ogwokusatu guba gufuuse muki? Ufuuse muze. Kati wange simweyambulira okujjako nga ndi mulwadde siina maanyi genaaza. Ntandika nkyokwe. Omwana ono atalina nsonyi ataswala nti oli kitaawe yadda ku kitaawe n'atandika okumweripako bw'akola obumodimodi taata asobole okumusemberera taata atuuke n'omukolako emikolo egiswaza. Bwe yavanga ewasenga ekibuga yakikolanga kitegeeza omwana ono kuva buto nga mukaba kuva buto mu kusooka yali alaga taata nga bonakera taata ow'obuvunaanyizibwa okalubirizibwawo okugamba muwalawo nti munnange genda ewa maama wo gwe okola bwoti ne bwoti omwana yali akyali muto naye obuvunaanyizibwa tebubeera bubwogwe taata. Kwata omwana mugambe Shamim genda ewa mami omugambe bwoti ne bwoti. Okitegedde bulungi? Omwana ono omulabako ng'ekintu kyesitegeera kozi bw'ossaawe bayira okyogedde ekituufu naye kyensuubira nti ku myaka egyo yali akyali mwana muto. Okujja n'agamba taata bansise ekigundi bakoze bwe bati tekyandibala ekibi. Ekyo si kibi kubanga tolina nakumugamba. Akugambe nti taata gwe yali asinga okukwatagana naye. Omwana yali asinga okukwatagana na kitaawe. Naye kyeŋŋamba kiriwo ekiti. Omwana ono ye yakwata taata n'amugyamu embale. Oba taata ye yajjayo. Mu bbaluwa tuwulidde nga omwana agamba taata yali akyamukuuta mu mugongo n'awulira ng'embeera ekyo. That is nature. Bagamba nature demands. Kitegeeza oyinza otya okungamba mbu taata yayingira mu kiyigo n'atandika okukuuta muwala we n'okisapoti taata w'oba olina amagezi maama wabanga yaliwo lwaki tewagamba nti akankuyitire maama wakukuba taata oli muntu mukulu omanyi ki ky'oteekeddwa okukola omanyi nti bwenkola bwe nti kino bwekiti bwenne bwekiti kyekigenda okuvaamu lwaki tewakwate kubo n'ogamba nti Farida soko kakane ebiseera ebisinga taata ono ye yabeeranga n'omwana we si kyo
tuwulidde mu bbaluwa eno nga tetulina we tuwulirawo kakwate maama fayini yaliwo naye omwana ono kitegeeza kuva kuto yalinga akwatagana na kitaawe nange kamakwogera nalinga nkwatagana ne tata wange era nga mwagala nnyo wait a minute era nga mwagala nnyo tata wange lwakomyewo nga muwazi haga Banange ne mpulira essanyu nga lya kamala naye nga wekituuka ku bintu ebya privacy kunaaba kukola biki I cannot even tell him nti tata njagala sente za padi tata njagala sente za nika I cannot oyinza okumenya taata naye nga bamaama tusuuliridde obuvunaanyizibwa bwaffe okimanyi ekyo ayinza okubanga maama yeekomerangawo 6 maama akeera 12 kati omwana ono akwogera ne taata ne maama it's not that I'm supporting you are we together naye ekintu kino mundaba entuufu taata musobya okikiriza sikikiriza gwegamba taata simusobya taata simusobya n'akamunaka taata bwe bamuyita mu kirabiro okujja okukuuta omwana ekisooka ku byonna how can you elect ku mwana we omwana ono kisinzira omwana ono yali yenkana wa nekye ebimandiikira wa ku mwana we saani tuwulidde mu bbaluwa eno ng'omwana agamba yatuuka ne ku extent egamba kitaawe taata tofaayo nze ndi muntu mukulu kitegeeza omwana ono alina ebintu ebyenjawulo byokola omwana ono we yatuukira okutuusa taata we ku mbeera eyo kitegeeza alina ebintu bye yakola nga yaleetera taata we okutuuka ku mbeera eyo nedda taata bamuyita mu kinyigo jangu nkuuteko emugongo kyekintu kyensembyeyo obulira taata bwayingira mu kinyigo okuuta omugongo aba akyakuuta omugongo omwana agenda okuzza amaaso ku mbali ya taata that means nti taata naye kenini yali museego okiwulira mbali ya taata nga taata embala ekoze eki abaana abawala balina tricks omwana yali bwereere omwana ono yali bwereere taata agenda oyingira mu kinyigo omwana ateekwa okuba taata wana amukuuta mugongo ngeno bwamukwata omukono agutwala wa amukuuteko neno kati saani kati kambozemu ekibuzo kambozemu ekibuzo that is bugwenya of the highest order toyinza kungamba kati bakukuta omukono bakututte ku bbeere gwe nawe ng'osunda oliawambye bulungi nekiri taata oyo si yazaala omwana oyo yamuzaala kati kitegeeza ina enjogero egamba nti kava ku lubaya naye omwana ono alina ensobi mwana gwe yonna gy'oli olina ensobi toyinza kudda ku taatawo n'omuteeka mu kikemo ekyenkanidde awo mu balenzi bonna be yasomanga nabo yalabayo taata we nedda nemumulinjako maama teyaliwo taata okulaba omwana nakyo kyenagambye nti bamaama tusuulirira nedda banaikoza ku kyaki oŋŋamba otya kale bakwasiza ku bbeere eby'omwana wo saani omwana kituufu oba omuzaala naye waliwo embeera ekuteekebwamu omwana ono ezikiriza ti omwana ye yateeka taata we erudda omuntu ono Irene kyayogerako kituufu olw'ensonga nti omwana ono ye yatandika ekintu kino naye however much omwana ono ye yakitandika ne taata yandibadde afuna engeri gyakirindako toyinza kungamba nti omwana agambye taata bankuuteko mumugongo mugambe ekyuka mukuute mugongo tambula ofulumugenda saani ekyo kyo tosobola kikola yandimugambye nti mwana wange taata njagala onkuuteko mugongo yandikigaanye lwansonga bulijjo si yamukuuta anti taata yali ayita ku kiyigo naye omuwala ono ateekwa okuba nga yali afudde emabega ng'alina ebintu ng'ajabaza taata we ng'amubaza abaana abawala balina ebintu okusooka nekya demanding kati ate wano bagenderanga mu katale ne bakyama mu kaloogi naye yalimweja era still teyawukana n'ekyo omanyi omuzadde okukulonda nti akanyende ne gundi
Saani waliwo ensobi ekolebwa. Bw'okwata ekikopo n'okisuula wansi. Bw'ogamba taata kalina nsobi. Bw'okwata ekikopo n'okisuula wansi n'okyasa kiba kikyadda. Kiba tekigenda kudda. Obudde taata emirundi 3 yali yeekuumye. Omwana yali yakugambye yali yeekuumye. Kakitegeeza taata ono byonna emikolo ye yagimaliriza. Kati wamaliza emikolo n'ogamba otya? Kati taata yasigala. Kiri kisigala kimu. Omwana yasigala abanja. Bombi. Omwana ono engeri gye yateeka taata we mu mbeera eyo. Taata ekintu kyamulemerera okuva bannange osaasirako omuntu. Maama mugambe, maama tamugamba. Nze kye ngamba talina kugamba maama we wabula akitebuti. Kyeyakola ogamba alekeraawo okusedusinga taata we. Anti gabayo mbalwa agambye nti yamweso omwana abeere wala biki kakyamulaba biki. Naye kitegeeza nti kiri ekibi omwandiisi waffe ekibi kyasigala kikyakuli ku mutima. Okitegeera kubanga singa wali wakijjawo wandibadde teweewala kitaawo. Naye olwokuba nti ekibi kikyali ku mutima kifiiringi kiri ekyasitaani kikyakuli ku mutima nti wemulabirako akokyakalina muli nti wemulabirako wemukolera ki abanga ffe amusanga nga ayengedde. Kati ekiriwo mugambye maama takola ki? Maama tamugamba. Ati gwe omusango tetusalira muntu musango wano, tukuwa bwe magezi na ndowooza yaffe. Endowooza yaffe fe abali wano. Naawe omulabi waffe osobola okudda wansi mu komenti awo n'oteekawo endowoozayo. Taata njogera naawe bw'obanga olabye katambika. Taata yonna gy'oli buli taata nange ndi taata ne bataata bannange bonna gye muli. Omwana omuwala mukwase maama we, omwana omulenzi adde ku sayidi yo. Okiwulira? Omwana omuwala toyina kulaga bwereere eri taata wo. Bw'oba ofunye ekizibu mugambe taata ntwala mu ddwaliro, nina ekizibu mu bifo byange omuba mu bitundu byange ebyekyama. Kyemwakola nze ngaalaba empula nja bagamba nti kibi era kibi nnyo. Sijja kugusalira mwana gwe wabuwala, nja kugusalira taata. Taata kyewakola kibi. Wandibanga ate tewakoma ku oyo nane kubalala wakikola, naye kyewakola kyali kibi nnyo. Omwana tasobola kusendasenda taata. Bwentyo bwemponzise ate mwoyo. Nze ngamba nti taata fayini kyewakola kibi si kirungi. Naye naawe muwala gwe oli taatawo. Wali toteekeddwa kumulaga wadde ekitundu kyo ekyokumubiri nga kiri bwereere. Nkusaba toddangamu n'okikola olumulundi omulala gwonna. Ekintu ekyo kibi nnyo nnyo kubanga nze mu ndabe yange ndaba nga gwe wakozesa taata w'ensobi. Kibi. Nze ngamba famire eno teyalimu kubuulirirwa kumala. Nabwe kityo nandigambye abazadde tufe nnyo ku baana baffe, tufube nnyo okulaba nga tubuulirira abaana baffe, bamanye ki kyenteekeddwa okukola na kiki kye siteekeddwa kubeera nga nkola. Kye nandigambye mu ngeri emu oba endala. Singa omwana ono yafuna okubuulirirwa, ensonga zino zonna tezandituusewo, taata ne we yandisikiriziddwa mu ngeri emu oba endala, omwana ono yandiganye singa yali yafuna okubuulirirwa. So tubuulirire abaana baffe tusobole okubeera nga tumuvinga n'eggwanga eritaliimu kuswala, eritaliimu bya bugwenyufu yawongo. So nsigadde ndi farifari nkukuutira nga nange neekuutira okubeera nga twebuulirigana, tusobole okubeera nga tukwasaganya embeera emu oba endala. Bye bye.